tukkiriza nti Mukama yamututte edda mu kifo ky'abeesiimi. Ku lunaku lwe yazirika yakoowoola Yesu. Yamukoowoola emirundi mingi n'asirika. Ne tukkiriza Katonda kyonna. Twebaza abasabye naffe, abasumba, bapasitaazi, abantu mwenna abayimiridde naffe. N'omulanga gw'okugenda kw'omukulu bwe gwabaddeewo, abantu mwenna abaatusapootinze, abayimiridde naffe mu kaseera akazibu, abaatuwadde obuyambi bwonna, abaatusuzizza yonna, tubeebazizza nnyo basebo ne bannyabo. Era Mwami Mukalazi bw'aba alina omuntu yenna gwe yasobya, sabye mu Katonda, Mukama Katonda, mbasaba mu linnya erya Yesu nga nfukamidde ku maviivi. Bw'aba alina gwe yasobya mu nsobya yonna, amusonyiwe wano, aleme kuddayo na kintu ekyo. Mbasabye mu linnya erya Yesu mumusonyiwe Mukama wange ebibi bye yakola, bye yasobya mwenna mutusonyiwe. Omukama omwoyo gwe agulamuze kisa n'ebintu byakoze mu bbanga ly'obulamu bwe, Mukama abikuume bibeerewo bireme kuvaawo. Omwami oyo atobye n'ensi ng'anoonya okuba obulungi, akoze emirimu tawumudde paka ne ku mukka gwe ogusembayo, nga n'abasawo bwe bamugamba awummule takkiriza, akoze. Nsaba Mukama nti byakoze bibeerewo, ne generations eziriddako nga ffe tuvuddewo bagamba nti ebyo bintu bya Mwami Mukalazi Kizito Omisidasika. Generations to come nga ffe abaliwo abalamu olwaleero tuwedde mu nsi muno, erinnya eryo lisigale nga litambula ng'abayindi bwe bakola, ng'abazungu bwe bakola, ng'omukulu bw'ayogedde amannya, nga bannannyini ba companies ezo bali mu generations za 5, za 6, za 4. Nsabye Mukama nakino akikole, Mwami Mukalazi erinnya lisigalewo emyaka emingi. Twebaza Mukama ku lunaku olwaleero, lubadde lunaku lulungi alubulesinze. Twebaza nnyo abantu mwenna, era tusaba Mukama abatuweera omukisa, ne bwe munaaba muddayo mutambule bulungi mu linnya erya Yesu Kristo. Nali nsoma enkoko njeru mu TTC nga Mwami Mukalazi asomesa Stella Maris Primary School Nsuubi. Nengenda okukola teaching practice yange esembayo. Yanyamba nnyo nga nkolerako chats. Yali ya specializinga mu early childhood. Nze teaching practice yange esembayo nagikolera mu P3. Nanyamba nnyo. Bwe natandika okukola nasookera Namiryango, ngenda okugenda Namiryango nensangayo Mwami Mukalazi. Mu baana Mwami Mukalazi baalina 13 ab'omuntumbwe, nze ninako 4. Ng'omukulu ye Nansubuga Angela, era abasinga tebamanyi linnya, bampita Maama Nansubuga. Maama Nansubuga. Nsaba olwaleero mbabulira amannya gange nti nze Nasozi Divine, neddira Njovu. Mu baana abaana Nansubuga Angela addirirwa Mukalazi Herbert, n'addirirwa Segani Alex, n'addirirwa Mutebi Felix. Mwami Mukalazi nga bwe yayigiriza abaana okukola, mwebaza nnyo mu mukwano omungi. Abaana twabazaala tuli bavubuka, era singa mbayita mubalaba bali original. Mwami Mukalazi yali
tukomewo. Alaira tikiwe nachogera garulijo era muntu ezomufa nisanyuko kugemuwe sanyuse Yesu yana sakeli yajakoza yayakaya Yesu ansanyusa endakuzana sanyuse Yesu yana sakeli tukomane katikiro tuine katikiro tukoma obugonjefu katikiro nga batwagira ngamaliriza mu mukwano omungi twatandika essomero Grace Primary School Lusanja abasinga tebalimanyi twalitandika ne mwami Mukalazi naye olw'okuba yayigiriza abaana okukola era nkola n'abaana olw'okuba yawayigiriza okukola yatuta twetengerere era Grace Primary School Lusanja yetengeredde ku lw'omusingi gwa mwami Homisidas. Tukomewo tulye ebigambo bino bwe tukomewo. Bakungubazi bannaffe mbalamusiza. Hello. Kambasabe mumpulirizeeko. Abantu bakatonda tukakane tuwulirizeeko. Tukakane. Mama agenda maaso. Amanya Anet Celine Mukalazi nga nasinkana mwami Mukalazi mu 1982 to date era abadde alajana nti tumusonyiwe nze gwe yasooka okusobya ogusooka ogwokubiri ogwota nensonyiwa era namusonyiwa Bishop buli lwe tubadde nga tusaba nga tuli awamu ng'akugamba Mama Dennis nsonyiwa n'omugamba akusonyiye sikulinaako kintu kyonna era mu babanja mwami Mukalazi okusonyiibwa nze munjijeemu siriimu ddala abooluganda bangi betukulizizza ab'emikwano ab'ekyalo baganda bange bonna nga tutambulira wamu sirina kyemubanja era ne tutambula ffenna buli mulimu mwami Mukalazi gwe yali ataddeko engalo naguteeka ku buli mulimu gwamanyi gumanyi olw'okuba yanjigiriza okukola nze ntambulira kati mu masomero 2 that is Hobbs Darlene Kamocha and Darlene Kiteezi abatuuze mbeebaza nnyo olw'obuwagizi bwammwe abazadde n'abooluganda nsaba tusigale nga tutambulira wamu teweekubiira empiso tekuwugula tutambulire wamu ligasi ejja kusigalawo nga tutambulidde watya wamu naye bwe tuneeyawula tejja kubeerawo Mukama abawe nnyo omukisa. Omubejja yogera tulize kakati omubejja yogera. Abantu ga Katonda mwenna balamusiza nnyo mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Bannange tusanyuse nnyo okubalaba ku mukolo gwa taata w'abaana baffe Omwami Mukalazi Kizito. Amannya agange nze Omumbejja Ndagire Deborah. Bannange
nange nali musomesa ekamwokya ne bampa transfer nengenda ekirinnya Komsdaleni bwe nava eyo nengenda mu kikuubo kati nkolera mu kikuubo nze byamasomero sikyabirimu naye nga abantu bange bonna bakulu bange sibalinaako obuzibu era tukwatagana era nange mu mwami mukalazi mulinamu kibebi kyaffe bakiyita Mubiru Trevor imuka bakulabeko abasinga babuuza maama wa Mubiru Trevor semberako wano babuuza maama wa Mubiru Trevor tebamumanyi yenze bannange Mubiru Trevor wonna waali jambi bakulabe yoyo saava azaalibwa abambejja n'abalangira bannange nebaza nnyo mwami mukalazi ffenna tuyigiriza okukola n'omwana oyo yamuyigiriza kati akola ne sabbuuni alina department endala mu ofiisi gye babeera sabbuuni gwakola yasavinga ekamwokya ekyebando neggayaza omwana oyo naye mukozi bannange mukama tumwebaza ku lwa taata w'abaana abo era mwami mukalazi bananze sina bingi byenjogera ku mwami mukalazi atubeereddewo nnyo mu buli mbeera yonna abaana baffe abasomesezza agezezzaako tugatta era tetubadde bubi nnyo wadde wabeerawo obuyitamu naye mukama atubeere mwami mukalazi wummula mirembe mwebale nnyo mwebale ddala okumpuliriza kama yebazibwa abooluganda kama yebazibwe nange nsaba kino nkiyiseewo ndyoke njogere ekirala afukamidde wansi okwetonda yali mukwano gwange nfanfe nga ndi mufumbo Rita nkusonyiye Rita mwami mukalazi yajjanga mu kirooto we yalwaliranga nga mbuuza nti naye Noola omuntu bwakwetondera osobola omusonyiwa namubuuzanga nti nga yankola ki naye kinkoze bubi mwami mukalazi avudde mu bulamu ng'ako ka ansa sikamuzeemu naye olwaleero mwami mukalazi wummula mirembe Rita beera n'eddembe nkusonyiye n'obulamu bwange bwonna Bishop Kiganda kyawa lwakigambo ekyo naye byonna biweddewo olwaleero byonna biweddewo Rita musonyiye mu bulamu bwange saagala nsubye eggulu wamu oba badde n'omwana eggayaza mutwale eggayaza ow'ekamwokya agende ekamwokya owaddaleni bw'atyo n'abe wange ekyebando nabo mubaleete ze mukalazi Noola era amasomero gajja kusigala nga gatambula mwami mukalazi wummula mirembe mukama akusonyiwe byonna ebyakusobako kale katuwulisiganye bannange njagala okutwala omukisa guno okwebaza mukama katonda olw'ebigambo bino byemwogedde mwenna nno
kyamukisa mu bintu mukalazi yennyini ayabawasa taliiwo naye ayina waali abiraba era n'okumusonyiwako mumusonyiye akululidde oyo omwami ndowooza gwe bayita kabuleeta oba kabisomba era mukibi era gwe mwali mumanyi naye okuba taliiwo ate nga nze mbadde musumba kuba yamala n'alokoka ng'amaze okukola efujja ero lyonna ekyo kikulu yamala n'alokoka ng'amaze okukola efujja ero lyonna kaakati mukkirize nange ngatte eddoboozi lyange kulyammwe ate neekulirye bambi mumusonyiwe olw'ebyo ebyamusobako byonna mumusonyiwe nze neetonze on his behalf kubanga taliiwo naye kyemmanyi okusinga ku byemwogedde ndowooza naye yali akibagambyeko nti mumusonyiwe ate twebaza nnyo okubanga nammwe musobodde okusonyiwagana kubanga bayibuli ga nti bwe mutalisonyiwa nammwe temulisonyibwa. Mukama abawo omukisa. Emikono tusabire bamaama bano tuzibirize amaaso. Katonda affe ayinza byonna mu linnya lya Yesu Kristo omwana wo ndeeta bamaama bano bamaama b'abaana betulabye wano. Kituufu baafuna ebiwundu mu bulamu buno wakati mu mukwano mu relationship mu bufumbo babifuniramu ebiwundu naye Yesu gwe wekka gw'osobola okunyiga ebiwundu mukalazi gwe wamuleeta mu nsi muno era nabo okumulaba bamulaba lwakuba gwe wamuleeta Yesu engalo zino zizo zonna zowulira olwekyo bamaama bantu batende emikono nkyo banyweze erawo ewatali mukalazi era omwami ewatali mwami beera taata w'abaana baabwe ewatali taata. Mukama bawenda okukolagana n'okukkaanya kubanga kyali kibaddewo mu lyato lya Nuuwa kyali kibaddewo mu lyato lya Nuuwa. Nuuwa bamugamba okumanya ebisolo byonna nabireeta mu lyato emmese neetula n'ekkapa nenjigamba ni Mukama yebaza engo yatula n'embuzi nenjigamba oluuki eyo nga tubakyaliigo bagibiwaayo nga zakkaanya kubazama meseji okubuuzaganya okubaganya ebirowoozo nabo bano bennyini enkolagana eri gye tulabye mu baana leka yeebeera ne mu bano mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe era omulokozi waffe amiina. Congratulations. Mwebale nnyo bannange bavumeenda awadde mutukoledde olunaku amalika kira kikolero bala ejja zonna saagala mu ngeri z'obukatikkiro olulwo mulya naye ejja zonna kuno z'obukatikkiro kimanyi kubanga limaze ekikulu kino abamyaka gyekinabyakanamitano